Mohamed Kachiika olwaleero nnyongera okuttaanya ensonga ey'okuzimba obugagga oba okwekolera ekintu ekikuyimirizaawo economic empowerment nga kikolebwa mu butuufu. Kati nnyimiridde wano emabega zino nnyana zange. Ekigendererwa kyange kwe kubalaga nti osobola okugenda ng'ozimba bizinesi yo so si yakulunda yokka naye buli bizinesi yonna bazimba nzimbe. Kati nabalaga nga nzimba ebiyumba bino ebyali kumpi temporary ng'ekigendererwa kyaye ky'ekyokutandika bizinesi yange. Nsimbye emmere, nsimbye ebisagazi n'esente. Naye abantu abasinga banjerega nnyo banzalawo nnyo obute bwaleese ebiyumba babizimba bwe bati ne batamanya modo yange nti osooka kutambuza bizinesi ng'ogenda ogitambuza mpola. Kati ebizinesi etambula mpola bw'oba ogizimba paka lw'onoogituusa ku siteegi gy'oyagala. Kati laba ennyana zino. Kati tugende ku nnyana ziri ozirabe bwe zirigita. Ezo zonna nnyana nkazi muno mulimu at least obulume. Kati zimala kuva wano eno baje tuyitaani eriyo nasale yiri wali ezaakazaalibwa eno ebeera kindergarten ne wabeerawo n'envubuka wali we zibeera. Kati bw'obanga okuzizza ente ezo envubuka nga zonna zirigita nga ziri 55 kiki ky'oba obanja oba totuuse okuzimba bizinesi y'obulungi? Ekyo kyempita organic growth. Abantu abasinga baagala nnyo okutandikira gye balina okumalira. Wa gye balina okumalira nti ekisembayo nti nze njagala ente ekamwa liters 25 oba 3 oba 4. Bannanga abasinga bamaliriza nga bali mu kukaaba. Kuba ente eyo nga mwagijje Kenya, wagijje ku faamu ziri ennene nnyo nga gwe tonnagimanyira ngeri yagikuzaamu ebeera nzibu. Naye kati ennyana ezo zonna ezirigita zizaaliddwa ku faamu kuno. Bamaama baazo tubalabye nti ono akamwa liters 18, ono akamwa 12, ono akamwa 25. Ne tubeera n'ennume zaffe ne tuziraba nti eno ezaala ennyana zivaamu bulungi. Era kyekyanzigizizaawo ennume ezo nga ennyana abaana baazo be bazaala batuuse okuwaka nga tezirina kuziwakisa. Naye oziraba ennyana nga zigendera mu mitendera zino ziri wano. Ziri endala ziri wali zirigita zizannya zitereera. Kati okutandikira okutegeera nti ente eno nnungi bweti ente nnene esobola okuvaamu amata ennyama eno nte y'amata n'ogenda ng'ozimba bizinesi yo bw'otyo. Abantu abo nze we mbasekerera nti okuzimba osaanye okuzimba ng'omaze okutegeera ky'oyagala okuzimbira. Abantu abasinga bye baagala okuzimbira babibasomesereza ku lubaawo oba ku lupapula. Ne bamukolera feasibility study n'agenda n'afuna bank loan. Business n'eta growing organically. Kati nze ekiseera bwe kituuse ndaba ennyana zaye zino zitandise okusituka obulungi. Kwe kutandika zizimbira we zigenda okubeera. Eri tunaayita yani? Mulete erinnya ly'ente gye tunaayitayo. Kuba saagala ziyita hoteri ziba za saagala Serena saagala eri tuyite yani? Peter Obed eri tuyite yani? Eri egenda kubeera Kisorozi Sweets nga zeezo ente ezizaaliddwa kuno ze tumaze okulaba ne twekakasa nti zeezo n'ozikolera embeera yaazo. Naye kati abantu bapapirira nnyo. Abantu bazze bangi nnyo nti bw'ompa embuzi oluvannyuma lw'omwaka gumu nkuwa ente 5. Kitya? Naye nze mugenderedde mulabye my organic growth okuva lwe nasimba omuddo okuva lwe najjawo emmwanyi n'olusuku mbawadde step by step paka lwe mbatuusizza kuzimba okwo. Kati mbadde njirano obusabu bwo bukola ki? Bufuluma. Mbadde ndi awo ng'endala yiri ezaala. Kati ezo ezizadde ziri mmeka? Ziriwo mmeka ezizadde? 4 zizadde. Mu nnaku 2 4 zizadde. Kuliko obukazi obuyana 3. Kuliko n'ennume emu ndowooza ya kiro nga kumpi 55 oba 6 ezaaliddwa.
bwotyo bw'olina okukuza n'okuzimba business. Nva eri bannaddiini, mbadde eri mu bannaddiini ku Lugazi Diocese nga tuwanyisiganya ebirowoozo bannange, abasosodoti, abasista, Kampala Archdiocese, bonna bannaddiini b'omu Uganda, mwebale kubeera na mutima ogwo okulaba nti nno eddiini ya Katonda erina okuyimirirawo nga tulina okuyingiza with economic emancipation. Bannaddiini balabye nti omusajja ono Muhammad Kaakikka wadde Muhammad naye musajja mulungi, ebigambo by'asomesa tebikontana na ddiini. Ebigambo by'asomesa bye by'okukola emmaali, omuntu okukozesa riziki ye. Wadde oli munnaddiini oteekeddwa okuba nga otambula bulungi, otambula oyimiridde. Era tuwanyisiganyizza ebirowoozo okumala essaawa nga 2, ate era ne bandaga ne values zaabwe nti emisa mbadde wali bakutuuza wali katebe, emisa n'egenda mu maaso mu bulamba bwayo. Oluvannyuma ng'emmisa ewedde ne balooka bagamba nti omugenyi waffe agenda okutusomesa ku byenfuna wuuno, n'olooka osituka n'oyogera eri bannaddiini. Naye ate n'obalaba nga basanyuse nnyo buli muntu ng'agamba nti ebigambo by'oyogera biva ku mutima. Bulijjo abantu mbasinkana mu kibuga, mbasinkana buli wamu ne banneebaza. Naye olwaleero bwe ndabye abasosodoti n'abakulu bonna nga buli omu agamba nti ebigambo by'oyogedde birungi era bizimba, era bye bigenda okututwala mu maaso, ne kinnyongera okumpa essanyu. Bannange, tukole bulungi, tukole n'obwegendereza, naye tutambulire mu mitendera. Eri abamu 0.01% abasobola okubuuka emitendera n'ayitawo, naye abasigadde abajja okuzimba obulungi tusaanye tuzimbire mitendera kyekyo.